geeraliikiriza katubasabire bannayuganda oludda olwo embeera ebatererere. Kato Samuel ono muzanyi wa mpiira ali mu ttiimu ya KCC, ebirooto bye ku Uganda Cranes bingi. Ono atubuulidde nti ayagala kubeerako kapiteeni wa ttiimu y'eggwanga. Katufune ku mboozi y'omulenzi oyo ayitibwa Kato Samuel. Kato Samuel ne Heimanu emyaka 21 y'omu ku bazanyi abasuumuusa amangu myaka 2 giyise nga weetoogera ne ku ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes eri mu kutendekebwa kwali nga beeteekera empaka za CHAN. Kato Samuel omupiira gwe ogw'ensimbi aguzannya mu klabu ya KCC gye yeegattako ku ntandikwa sizoni eno ng'ava mu ttiimu ya Bwento, naye nga si mupya mupiira gwa Uganda ng'ali mu ttiimu ya Budesis yawanguliza amasomero ng'aliko ne mu ttiimu y'eggwanga y'abatasukka myaka 17. Kati atubulidde ng'omulundi gwe ku Uganda Cranes bwe guwulikika ng'ayagala kusingirako ddala. Kyamukisa nnyo era nebaza Mukama nti naweewa omukisa n'empitwa ku ttiimu ya CHAN provisional team. Nsaba era nsobole okuyamba eggwanga lyange tunaaba tusobodde okugenda mu CHAN nga tewali mbeera yonna okupafominga obulungi. Experience mbi tukwatagana twemanyi ng'abasambi. Kato Samuel agamba nti okuyitimuka tekibadde kyangu, abantu bangi bamwogerera naye yetabifaako. Aboogerera bo babaawo naye olina kwekkiririzaamu nga ti naye nsuubira nze sikirinaamu buzibu. Omuntu bw'ayogera nze nsigala kukola kuba gwe mulimu gwange najja samba mupiira kutagetinga bigendererwa byange. Kato mu bimu ku birooto bye by'alina kwe kubeerako kapiteeni wa ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes enkulu. Ekirooto kyange kubeera ku ttiimu esooka of course, naye mba nfunye omukisa ku Cranes kukola n'amaanyi. Tomanya kuba nze ndi mukulembeze, bwe kiba kisobosera Mukama akinteredde mikono gyange ne mu maaso, nsuubira nja kubeera kapiteeni w'eggwanga. Mu mpaka za CHAN Kato aluubirira okuzannya n'omutima gwe gwonna n'ekiruubiro ky'okulaba nga klabu ez'enjawulo zimulaba eza wano mu Africa ssaako n'ebweru waayo. Kusamba omupiira omulungi we naaba nfunye omukisa okubeera ku 23 abanaabalondeddwa okugenda na kugenda kusamba omupiira professionally mu nsi z'ebweru. Uganda Cranes ebadde ekyagenda maaso n'okutendekebwa naye amawulire agafulumya akawungezi konnako olwaliro galaze ng'ekibiina ekifuga omuzannyo gw'omupiira ku lukalu lwa Africa ekya CAF nga bwe kyongeza empaka za CHAN nga zo Africa ez'abazanyi amaligiza waka ng'ensonga ezongezaayo kye kirwadde kya coronavirus. Kabenga Yusuf, SWOT TV, Omunyo.